Program twejjanjabe njagala babuuzaako mbebaza emirimu gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero luli lwa mukaaga ssaawa zibeera 9 tuba tuli ku nsonga za byabulamu. Twagamba at least buli mwezi mu program twejjanjabe tugezeeko okumanyisa abantu kawuka akaleeta mukenenya. Tuyambeko kuba kayina kubawangaala nako tuyambe naawe atannakafuna. Olunaku olwaleero tuli ne mwami Hassan nga bwe nabasuubiza wiiki eri eyaggwa ne musaba n'olwomukaaga luno atufisizeeyo akadde twongere okwogera ku nsonga ya PrEP ne PEP. Twajogerako ko sometime back abazze bagoberera twejjanjabe naye ekirungi nti omwami gwe tuyina awangadde n'akawuka ajja kitunnyonnyola bulungi ate era twongere okubajjukiza nti bw'oba tolina kawuka osobola okkeekuuma, bw'oba olina akawuka mira bulungi eddagala lye. Ebiseera bingi mumulaba atambula n'eddagala lye era bwe tutuuka essaawa y'okumira ne bw'aba aliwa ng'ajjayo empeke bangi mugamba neerabidde anja kumira naddala ng'otereddemu. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ya PrEP ne PEP. Manya kalungi asibasebo tweyongedde okusanyukira okuddamu n'otuwa akadde ku twejjanjabe. Amiina. Bannaye mwasibye mutya banna program twejjanjabe abalaba BBS Terefayina mwebale gye mutuusaako engalo. Nze Hassan Senoga era nze Mr. AIDS nga we nabeeyanjulira ku mulundi guli ogwasooka nti nkola ne Senoga Initiative for Positive Living ndi muweereza mu yo. So ndi musanyufu okuba nti nkomyewo nate. Kale tweyanza nnyo. Kasooke nkubuuze lwaki Mr. AIDS? Lwaki Mr. AIDS? Ntandika okukola emirimu gino egy'okukola awareness. Nali mulwadde nnyo nga nfaanana byensomesa. Kakati abaana ku masomero bwe nagenda ku secondary schools n'otuuka tugambe ogenze ku St. Luke ng'abaana bagamba omusajja afaanana AIDS ye Mr. AIDS. Kati ogenda kusomera nga linnya lyakusooseeyo dda nga bagamba Mr. AIDS wuyajja anagezaako ddirwanyisa nerinsinga ate obunene ng'ate abalimanyi banyi wagamba Mr. AIDS oyo tumumanyi Senoga yaluwa Mr. AIDS tumumanyi oyo. Then nagenda okulaba nga kye baŋŋamba tebampayiriza nga nkifaanana. Ekyokubiri nga ndaba nti sina gwenzise if one calls Mr. AIDS nga ndaba tekikola mawulire ku nze ne ŋŋamba no problem nze Mr. AIDS nendikkiriza. Yes. Okuyamba ku mulabi wange awetejjanjabe waliwo sometime back when nali ngenzeko ekalangala nenjogera ku nsonga ya PrEP ne PEP ne bagamba byo bagigenderako nnyo olw'ensonga ekifo kyabwe embeera y'abavubi and all that. Bwe tudda wano eno we tuli omuntu atulaba ku twejjanjabe mumbulire PrEP kyeki ne PEP tutandike ku PrEP. Okay, neyanza nnyo neyanzeege ebigambo bino bisumbuwa abantu. Ekigambo PEP, ekigambo PrEP, tulese ekigambo kyebita ati. Tubigatte bisatu, bye bijja okunyuma. Kubanga maama waabyo y'omu bamuyita ati, oba ART, oba ARVs. Company ekola ARVs, yekola PrEP, yekola ne PEP. Zempeke ezo zitambulira wamu. Era bw'aba Luganda wosanga ati, era wojja okunoonyeza ne PEP. Ate woyinza ofuna ne PrEP era bafamire emu. Ndi wano okujjukiza nti empeke ze twogerako zonna za bwereere. Tebazitunda. Empeke ze twogerako zonna okuva ku ati, PEP, PrEP byonna bya bwereere. Atamanyi Luganda they are free of charge. Tezitundibwa malwaliro aga government. Jezina okusanga kwa zirika ekigambo nti government not for sale. Kakati ndi wano okujjukiza bwe weekebeza from the government of Uganda not for sale. Anakagambo kabeera mu kabaako ati gwe waayo ssente ziba zikusiiwa. Yes. So ekisookera ddala bakebera omuntu nga ye bakebera Senoga. By the way ndi musanyufu njubilating emyaka 11 n'emyezi 2 nga mmira eddagala bulungi. Era waliwo n'ojuliza obulaga nti ndimira bulungi nti olwaleero
at least ettama ligize n'okufaanana bulungi omuntu ali tasobola kumanya. So kati bwe bakkebera ng'olina akawuka ne bamanya nti olina akawuka ka mukenenya bakuteeka ku ddagala ly'emmira ART ly'emmira eryange either bakava abamira aluvia gye bali abamira TLD 30 soko DTG abamira LTD ddala lingi nnyo kaakati n'otandika kutambuza obulamu in that way. Kabeera bwe papa tebiriko nti nkya. No, etteeka lya fuluma Ministry of Health yatusomesa okuva mu mwaka gwa 2000 yateeta etteeka erigamba test confirm enroll. Kebera kakasa mu mutandise straight oba ina CDF counts meka oba ina valodi yenkana ki oba afaanana atya oba ina kabina kangi nyeeno oba mu mutandise test confirm enroll tandisa ddagala is the only way wetujja okurebukinga the spirit of HIV. Secondly, bw'obanga tozuuliddwa ng'olina akawuka naye nga mu bulamu bwo oli mu katyabaga akafuna akawuka ka mukenenya bannaffe banneeko bannaffe ba uniformed people abakuuma ddembe bannaffe ba fisher fox ababali ku myalo bannaffe bannyinaffe awo nja kusonga nokutera kantere bannyinaffe abakola mu massage parlor abakazi abo abawala abo abakola full body massage abawala abo abagenda mu room ne client nga bali aba ne bakola massage bali mu katyabaga kanene nnyo. First of all anoonya emitwalo ameka 3 client gwakolako alina emitwalo ameka 5 sente ezo azilabye lwaleero talina ssuubi nti enkya anaafuna sente endala mu katagole fanna bwetyo kuba amagezi okwerinda sibuti bw'obanga obulamu okyabwetaaga emphasize on PrEP ekola etya bamala kukebera ne bakonfaminga nti hasfa talina ki kawuka naye hasfa omwami gwayagala ennyo gwafiirako tatuula oh fine gende w'omusawo nga kebera bakebera bulungi akutandisa PrEP is a pre-exposure yo etangira butangizi kino ekiyingira mu muntu esanga already nga PrEP nga mweri munda mu musaayi gwo kino kigenda okuyingira tekigenda kiyingira naye bwe kiyingira teki-expanding anywhere exactly kibange kitayingidde naye enjawulo eriwo PrEP naawe obeera nga ali ku ddagala nga Sennoga obanga Hasani kubanga ofuna n'obudde n'ogamba nti saawa 4 zibeera 4 tujjukire nti PrEP ewangala mubiri 48 hours zokka kikusindiikiriza okumira buli lunaku mu ssaawa zezimu. Take an example gwali ku ddagala nga Sennoga wano otumirira eddagala lyaffe wano ku ssaawa tugambe 5:38 virus yange ebeera yeebase kati enkeera ku ssaawa 3:45 virus ejjukira nti nina okukola nebanga esimuka ebanga yeetaggulula Sennoga nenzijukira nti nange nina duty ey'eddagala nenteekawo empeke virus neddawo mpaka ate neoluddako kati kyekimu ketuyita PEP etangira nti ebanga empeke ene eseebengera okugwa mu mubiri tetumanyirira ogenda kufuna kawuka. Kankubuuze Hassan omuntu ono bwe wayogeddeko banneeko baani n'abavubuka kati gye bali abeekolera egyo emirimu bagigola baani abo yes bangi bwe ngenda ne bankebera oba Hillary n'agenda ne bamukebera nga talina kawuka naye nga amanyi nti ye lungi agenda ne gundi ngende ne gundi empekeza zibeerako obulamu bwe bwonna kasita amanya nti ye baamugaana okuwummula kasita amanya nti ye mu butonde bwe
lwawummudde ate mukyala lwagenda okufa kasita amanya nti ye obulamu bubeerawo nakwegatta tolina kuva kweyo empeke olina okukwata okwebereramu byano bigatta wamu obudde birala bukwate nga bwokwata oba okwegatta tomisinga nga bwotomisinga kwegatta okitegedde n'okumukyala ewaka ayinza obbanga si buli lunaku nti abeera n'omwami we maybe oba baasala n'ebiyungu so kati nti lwazze omukyala ono nkusaba bw'oba nti tomanyi mbeera za mujjawo tomanyi mbeera za mwami wo bw'atambula tova ku prep yempeke gye ndikomendingira abantu and is the only way bwe tugenda okuyita manyi bagamba the hard way is the only way engeri enzibu yengeri yokka bakebera every time lwoddayo okukola ki okufuna prep ezo kubanga yo prep etangira buki butangizi kino ekiyingira abanonyeyo empeke ezo nga sinakubuuza kibuzo kyange nga togenda mu kuwummula bonna basimba layini emu ebintu byatereramu ennaku zino kubanga kati bagamba ogenda bagamba abasirimu batuule wali kati noona atalina naye era atuulamu eba byavaawo nga tuleekaanidde abasawo paka bye bagenze bakyusakyusaamuko ne tenti ezitiisatiisa bazijjawo kati ku malwaliro wabangawo tenti ab'embuto mutuule mweri abagenzi ab'embuto abazze okufuna okumira eddagala balina HIV mutuule mweri gwe kati ozunga oddawa noonya bambuto ye bali abagenda okumira eddagala bwegamba n'obanga ekizibu nti wafuna olubuto oli ku mutawaana gwakubiri bigenze biviirawo ddala ebyo omuntu agenda private n'abuuza omusawo n'amugamba n'obugambo bugenda buvaako obugambo gaabo ati clinic biki bigenda bikyuka gundi ya kuliko agambo ward ward for counseling na musanga kansa nakubudaabuda awo wennyini era nga ngenda mukuumulamu omuntu ono ali ku prep asobola okwegatta ne Hassan alina akawuka okay n'atakafuna kisobokera ddala kubanga discordant couples gye ziri nga Hassan alina akawuka naye mukyala wa Hassan nga takola ki nga takalina bwe kiba nga bategeeraganya buki bulungi first of all Hassan bw'amira obulungi eddagala aba suppressed ngamanyi kyakola asuppressinga kawuka ne kakola ki ne kakka okitegedde kiteeranya emikisa abalina mitono egisiiga ki akawuka then nekugenda partner okuba nti amize bulungi prep nti Hassan wadde amisinze empeke ye yajja okubonaabona yekka tebimulinako ye ajja kujja akole emikolo gye ng'omu period gwe bonaabona bibyo nange nsigadde ndi safe that's all but ekiconfusing abantu kiri kimu nti prep ono ayina byatakola webabulira abantu bebabuliraawo ne bagamba nali ndowooza prep atangira olubuto nali ndowooza prep atangira endole z'ekikaba no tambula ng'omanyi nti prep atangira kawuka kokka tugenda kola ku ssente kati ninyo temuvaawo tukomawo abatulabira yonna gye musinzidde tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebala olufisaawo akadde abali mu masaluuni ag'enjawulo abali mu restaurants abatulabira mu hotels tweyanza nnyo tweyanzeege abali mu bitundu ebyenjawulo nammwe mwebale nnyo mwebale ddala abali ku Facebook mwe musinga abasalamu obuntu bwaffe muno ne mubusa ku TikTok kirungi nnyo kubanga muba mumanyisa abantu ku nsonga z'ebyobulamu amanya Karungi Hasfandi ne Hassan twogera ku nsonga ya PrEP ne PEP ne art byonna biri mu family emu awo twagenedde mu kuwummulamu ng'agamba abasomesa baali tegedde obukebe bwa ARVs n'obukebe obwa PrEP kubanga abaana bagezi nnyo ennaku zino akwata empeke n'azijja mu kakebe ka PrEP n'asiteeka mu ka ARVs lwansonga ate tebajja nakukebera mpeke oyo tajja kukebera mpeke so wabadde okya emphasizing ensonga y'abasomesa tetujja kwesiba ntambula n'emikebe gyange tetujja kwesiba ku nfaanana ya mukebe ya ddagala kale ekyuka kati olumu mmira bweriti olumu nemmira white olumu nemmira blue but what matters gundi eno blanding era ojja kusanga detograva nga ali 50 mg osange lamovadin nga ali 300 mg osange kati kambawa amagezi amangu nti wosanga lamovadin nga ali 500 nga ali 50 eri ebamwe gundiez 2
ebamu 50 na 300 only teyeyongerayo eyo ye prep eyetangira obutangizi naye kala temujesibaako era osanga nga bakalinira mu ddwaliro musawo nze mira bbulu ompadde white so abasawo magala kututta what matters content gye batadde ku mukebe LTD oba TLD oba infavorance gwomira yoyo naye kala zikola ki zikyuka ne blending y'emukebe ekyuka eri omukebe omugazi oga myezi 3 eri akatini ka mwezi gumu blending ekyuka so teachers mufeeyo muvunanyizibwa kyenkanyi n'abazadde muvunanyizibwa kyenkanyi bino okubimanya mwana azunga n'empeke wakati manyi empeke kizaalina kumba ayina abasajja so please faayo oyambe omwana naye weeyambe bwe tukola mu research sese kati bebakutte engabo batukwatidde akati era kati tulina okulwana ennyo okulaba nga tuteeka at least sese mu kifo at least ekirala ate tetulwana kulaba nammwe temulwana kulaba nti musikira sese okitegedde ndowooza olaba so tulina kati okulwana ennyo okulaba nga tutereza ensi yaffe ekisookera ddala abaana bonna kati abakulidde mu bifo nga Kabalagala Makindye abakulidde mu Mombasa abakulidde mu Kiyaye abaana abali Bwayise abaana abali ku Mabita we bazaddawo bangi nnyo tobamanyi muwendo omwana akula amanyi ekintu eki amanyi condoms ye kyakula amanyi oba ekola ki yakimanyi nti isa condom ye kyamanyi tuli wamu yamanyi nti wano maama kino kyakola maama mwegasi so olwaleero prep ono ayambye kinene nnyo first of all omuntu agenda okugula neeko talina budde bukebeza neeko tebabeera na time naye singa amanya nti era mwana tubagendayo namugamba nti bw'oba oyagala okunyumirwa okusingawo wano kola emitwalo 10 no protection naye obayagala okunyumirwa katonotono awo weesatu oli naalowooza munaga nti 10 lino ndirina kati kandimuwe kanneesaddaake okitegedde basebo ne bannyabo prep yempeke etangira okufuna akakamukene that is 1 2 prep ojimira buli lunaku 3 prep ojimira mu ssaawa yeemu gyoba olonze tokyusakyusa era bw'ogendayo ne bagamba nti olina tandika zino mirembe na mirembe amiini osobola okukyusa naye n'ogimaintaininga ate yessaawa yes for example nyinza okuba njimize nenjiwumula omwezi neŋŋamba njiwumuddemukko omwezi n'ogamba naye njagala kuddamu kumira mpeke eno no kati kankyuse essaawa olinamiranga ssaawa nya kati kamire 5 omaintaininga ssaawa eyo 5 throughout ekyokuna buli lwogenda okufuna prep oteekwa okuba diagnosed again baddamu ne bakebera ne bazuula wamira bulungi empeke oba nedda that's how you're going to survive kakati prep ono ayina mutowe ye PEP PEP ono bamugatta ne balema okumwawula ne prep naye nga baluganda naye tebaawukana buli balina omulimu gwe kati PEP ono ye alwana mu ssaawa 7 zokka alwana mu ssaawa 7 zokka 1 bakurepinze dukirawo 2 webase n'omuntu naye n'omwekengera dukirawo muvudde mu guest house ne bagamba oba naani yo ne Senoga naye tolina magezi oyo omusajja kiki va mu kukaaba genda ku ddwaliro bakuwa empeke ezo ozimirira for 30 days mwezi mulamba bamala kukebera before kubanga wandigamba nti obasana Senoga leero lwokka nga bulijjo kalina wandigamba Senoga gwe nebasana nengo otyo kukebeza bulijjo bamala kukebera n'okwalify nga nti era muyina mu counseling room nti wazo onoonya ki naze noonya PEP nga zaaki nebasana omusajja asoma akasa bulungi naye wali webakadda soko tuleko wali eri
nga mutandika okuba bakupakira information nti osoose kwebaka na Ssennoga, wali webaka na dda n'omulala, oba wali wafuna dda akawuka mu kkubo ki eddala, kubanga si kwegatta kwekutamu akawuka ka Mukenenya, but here in Uganda the main way okufuna akawuka kwegatta. And mind you, teweegumya n'ogamba nti nze mbadde naye nengana nennaaba siwulira kubalagala konna tankalabudde. Akawuka tekayita mu musaayi gwokka. By the way, nga tuwunzikala kuba topic mpanvuko era oli agamba nze omuntu gwe nabadde naye ekintu twogera abantu bajja kitegera wembalala tetasobola. Kaakati kambabuulire, tulina kyetuyita semens oba fluids, obuntu obwo obusooka buli colorless obutuvaamu nga tugenda mu mbeera z'omukwano, bwe bugwa ku muntu ng'abadde alina akawuka ka Mukenenya nga tannatandika na ddagala oba nga yakalimirako just myezi nga 2, 3, 4, 5 abo, buyitamu akawuka. I repeat, buyitamu akawuka. In fact bwe businga, yes, kubanga bannyinaffe abaveeyo embalala sayidi eyo newalala era lazima era tugenda okusanga nga ate bate bafuna damages bazijjawa. By the end of the day nga tebalina embeera efaanana bwetyo. Obuntu obwo obucolorless water obo fluid bu Siemens buyitamu ki obulwadde. Teweegumya n'ogamba nti nze tekyagenza na wala nnyo, omusajja yabadde mwangu nnyo, once I said come in nekiggwa. Oyogedde ku nsonga nti okuba empekeza ino zimira buli lunaku musawa nayo yezimu. Yes, oyo PEP buli lunaku musawa zezimu, ennaku ameka 3 bwe ziggwako misinde badde bakebere baprovinge wazimira bulungi, tojja kwogera namira musaayi gwe gujja okuwoza bakajjo bagaye yamira bulungi gwe sirika yamira bubi. Era eyempiso nayo gyeri okusinga nnyo efevalinga nnyo bamaama mugende ku muji wa Mulago, erinnya ku muji wa Mulago, bamama mugende babakuba empisa eyo yabwereere si ya ssente. Abantu amira eddagala lyako ka Mukenenya njagala bajjukiza nti ekyakutandisa eddagala bakubulira olugendo lw'obulamu nawe n'okigula. By the way, omuntu amize ku ddagala n'alivaako oba n'alibuukabuuka wabulabe nnyo okusinga oli atanabaditandika. Gubanga musota nga mukubeko ne gudduka, bwe gusanga mu kkubo yenna yalugwamu. Mirempekeyo nga weegendereza 1 amazzi nnyo agamala, gwa mirempeke kino kikozese nga eddagala ery'okuyamba to grow healthy. Ku makya funayo glass y'amazzi agali warm, saamu otunywa tini bwe tuti nywa in the morning ng'ogenda okwebaka glass akannyo katini you drink, ejja kuyamba okudetifyinga omubiri gwo, okwoza omubiri gwo nga detoxicants zoba olina okukozesa. Yozaako omubiri gwo kuyamba ekimu okutambula obulungi n'ensigo otambula obulungi wakati mu ddala ly'obukajja ly'obwamira, kubanga ogimira on daily basis. Omuntu aneetaaze asobola kunfuna, nina essimu ya WhatsApp gye nsobola okugaba, nsangibwa Kazo Muganzi Lwazza emabega wa St. Luke Church of Uganda wensangibwa. Nava ku ddagala simanyi ntyayo ku ddwaliro okuddayo, sina prep, sina bankutte noti 7 noti 5 49 15 noti 7 bagikubako ya WhatsApp. Abantu banga batalina WhatsApp abali mu byalo waliwo ennamba tesaana na ssente ya bwereere eri noti 8 noti emu noti 4 2. Ababaddeko yonna gye twatandikidde tweyanziza nnyo tweyanzege kasubire mulina kye muyizeemu eyeetaaze Ssennoga bw'oba ennamba tozifunye bulungi osobola okujja ku Masengere n'ojja ku reception ya BBS Terefayina, ojja kuba onnoonya njabba mu kutuusaako wagaana okumira eddagala, embeera yakusukkako, abaakukutte, oba olina emirimu gyo gy'otambuza nga otya okutandika eddagala oba wa defaultinze, jangu ku Masengere nnoonya omwami ono ojja mukutuusaako akuyambe yonna gy'onooba olina olina omwana nga yakulema okwatulira lwaki ali ku ddagala, wamugamba eddagala lya ssenyiga, oyina ekifuba nga wamulimba, osobola okujja ono mwami n'akuyambako, omwana ne yeeyongera
okumanya ensonga lwaki amira eddagala. Abantu abawangaala n'akawuka ka mukenenya mwami ono agambye mumire eddagala. Ffe eri ffe ababeera n'abantu bano tubazeemu amaanyi, tulekerawo basosola, tulekerawo basongamu ennwe. Abasawo baatereeza naye oluusi bwe tugenda mu ddwaliro abalwadde be tutuula nawo bagamba oyo ekikebe kyakutte kya siriimu, oyo ayina siriimu. Tubayambeko tuleme okubagyamu amaanyi. Tugenda kubanga tusukawo Mukama Katonda wangaaza amaaso moogi musota. Mwiraba.